Abooluganda tubaaniriza nnyo mu Lutikko ya Pawulo omutukuvu e Namirembe. Mu kusinza kuno okw'essaawa 4:30 tugenda kutandika n'oluyimba 15 mu kitabo ekijja 14 abalina ekitabo ekikadde. Ekisa kibeerenga gye muli n'emirembe biva eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo. Yeebazibwe Katonda era Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo eyatuzaala omulundi ogwokubiri ng'okusaasira kwe okungi bwe kuli, tubeerenga n'essubi eddamu olw'okuzukira kwa Yesu Kristo mu bafu. Sirika eri Mukama omulindiringa n'okugumiikiriza, naye anaakuwanga omutima gwo bye gusaba. Abaagalwa ennyo, tukuŋŋaanye wano mu maaso ga Katonda ne mu maaso g'ekibiina kyonna eky'omu ggulu okwewaayo eri Katonda nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe, okusinza kwaffe n'okutendereza kwaffe era n'okwebaza kwaffe, okwatula ebyonoono byaffe, okusaba ku lwaffe ne ku lw'abalala, tulyoke tweyongere okumanyira ddala mu mazima obukulu bw'okwagala kwa Katonda, era twolese ebibala eby'ekisa kye mu bulamu bwaffe, era tusabe ku lw'abalala ebyo byetaagibwa ku lw'obulungi bwabwe. Kale tufukamire era tusiriikirire nga tujjukira nga Katonda ali naffe kaakano. Essala ey'okwenenya kw'abantu bonna, ffenna Ayi Kitaffe ayinza byonna era ow'ekisa ekingi, tukyama okuva amakubo go ng'endiga bwe zibula, tugoberera nnyo okuloza n'okwegomba emitima gyaffe, tugaana okuwulira amateeka ago amatukuvu, tuleka bitugwanira okukola era tukola ebitagwanira kukola, so nga n'obulamu tebuli mu ffe. Naye ggwe Ayi Mukama otuddeemu ffe abanaku abalina ebibi. Ayi Katonda obasaasira abatula okwonoona kwabwe, obazza aboneredde nga bwasuubiza abantu bonna kuba Kristo Yesu Mukama waffe. Ayi Kitaffe w'ekisa ekingi, era otubeere ku bwoyo okutanula n'okwegendereza nga tukutya ggwe era nga tukola eby'obutuukirivu. Erinnya lyetukuwu litenderezebwe. Amiina. Mukama ayinza byonna era ow'ekisa ekingi abasaasire mmwe, abasonyiwe ebibi byammwe byonna,
abawe ebbanga okulongoosa obulamu bwammwe era abawe ekisa n'essanyu eby'omwoyo omutukuvu. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Otuweerera emmere yaffe ya leero, otusonyiwe okwonoona kwaffe nga ffe bwe tubasonyiwa abatwonoona. Totuwala mu kukemebwa, naye otulokole mu bubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Mukama yangu okulokola. Ekitiibwa kibeere kitaffe n'ery'omwana n'ery'omwoyo omutukuvu. Mutendereze Mukama.
mu Luganda mbasaba mutuule abayimbi bayimbe Zabbuli 63. Mbasaba tutuule tusome ekitundu. Ekitundu ekisooka kiri mu Zabbuli ey'e127 okutandika n'olunyiriri olw'olubereberye. Zabbuli 127 okutandika n'olunyiriri olw'olubereberye. Mukama bw'atazimba nnyumba, abagizimba bakolera bwereere. Mukama bw'atakuuma kibuga, omukuumi atunuulira bwereere. Muteganira bwereere bwe mukeera okugolokoka, era bwe mulwawo ennyo okwebaka, era bwe mulya emmere ey'okutegana, kubanga abaagalwa be abawa otulo. Laba, abaana bwe busika bwa Mukama, n'ebibala eby'olubuto y'empeera ye. Ng'obusaale bwe bubeera mu mukono gw'omuzira, abaana ab'omu buvubuka bwe bali bwe batyo. Alina omukisa omuntu omufuko gwe bwe gujjula abo. Tebaakwatibwenga nsonyi bwe banaayogeranga n'abalabe baabwe mu mulyango.
kitundu eky'olubereberye n'eri omwana n'eri omwoyo omutukuvu nga bwe kyali olubereberye bwe kiri ne kaakano bwe kiriba emirembe n'emirembe.
Katutuule tusome ekitundu ekyokubiri. Ekitundu kyaffe ekyokubiri kivudde mu njiri nga bwe yawandiikibwa Yokaana essuula y'e15 okutandika n'olunyiriri olwokutaano. Yokaana 15 okutandika n'olunyiriri olwokutaano. Nze muzabbibu, mmwe matabi. Abeera mu nze nange mu ye, oyo abala ebibala bingi. Kubanga awatali nze temuliiko kye muyinza kukola. Omuntu bw'atabeera mu nze asuulibwa ebweru ng'ettabi akala, bagakuŋŋaanya bagasuula mu muliro ne gajja. Bwe mubeera mu nze n'ebigambo byange bwe bibeera mu mmwe, musabenga kye mwagala kyonna munaakikolerwanga. Mu kino Kitange agulumizibwa. Mubalenga ebibala bingi era munaabanga bayigirizwa bange. Nga Kitange bwe yanjagala nange mbaagadde mmwe, mubeerenga mu kwagala kwange. Bwe mukwata ebiragiro byange munaabeeranga mu kwagala kwange, nga nze bwe nakwata ebiragiro bya Kitange ne mbeera mu kwagala kwe. Ebyo mbibagambye essanyu lyange libeerenga mu mmwe era essanyu lyammwe lituukirire. Kino kye kiragiro kyange, mwagalanenga nga bwe nabaagala mmwe. Tewali alina kwagala kunene okusinga kuno, omuntu okuwaayo obulamu bwe olwa mikwano gye. Mmwe muli mikwano gyange bwe mukola bye mbalagira. Sikyabayita baddu, kubanga abaddu tebamanyi mukama waabwe byakola, naye mbayise ba mikwano, kubanga ebyo byonna bye nawulira eri Kitange mbibabuulidde mmwe. Ekitundu kyaffe kikomyawo.
tuddemu enzikirizo y'abatume, nzikiriza Katonda Kitaffe ayinza byonna, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana w'omuyeka Mukama waffe, eyazaalibwa omuwala atamanyi musajja Maliyamu, eyali olubuto olw'Omwoyo Omutukuvu, n'abonyaabonyezebwa ku mirembe gya Pontiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe mu bafu, olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'agenda mu ggulu, atudde omukono ogwa ddyo naye alivaayo okukomawo kusala omusango wamu n'abafu. Nzikiriza Omwoyo Omutukuvu n'ekkanisa entukuvu ey'abantu bonna era ebuna wonna, n'okussa ekimu kw'abatukuvu, n'okusonyiwa ebibi, n'okuzuukira kw'abafu, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Mukama abeere nammwe. Tusabe. Twesigira ddala okuzibira kwe tulema okukyamaanyi gonna ag'abalabe baffe olw'obuyinza bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Ayi Mukama Kitaffe ow'omu ggulu, Katonda ayinza byonna ataggwaawo, bw'atutuusizza nga tuli balamu ku lunaku n'olusookera, otuzibire n'amaanyi go, otubeere tulema okwonoona leero, newankubadde okuyingira mu kabi konna, naye buli kye tukola okiruŋŋamye mu kuvuga kwo, tukole bulijjo ebiri mu maaso g'ebyobutuukirivu, ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe.
abooluganda mbasaba tutule vaali ajje asome ebirango. balamusizaako nnyo bakulisa bannange mu linnya ery'omuwendo erya mukama waffe yesu. mbuulira ebigambo okufumbirigana okutokoba. Isaac Mugambe wa Stephen George Misanvo, Eruule Namayiba ne Susan Nabudde omugezi Fred Machase Embale, Daniel Kirabira wa John Wycliffe Kaleba Walakira Nakabugo Busiro ne Gloria Janet Taluyinda wa Moses Semwanga Nakaseke, Brian Serunjoji wa David Kavuma Ekagaba ne Sylvia Nabagala omugezi Fred Kigozi Ekingo Masaka, Labisoni Kijambo omugezi George William Wamala Naluvule ne Fiona Nakanwaji wa Joseph Samula Ekitemu, Patrick Kayongo wa Moses Kiwanuka Mumuto ne Dorothy Wanyana wa Emmanuel Sendawula Ekikoni, Godfrey Kiyimba omugezi Lawrence Kayongo Lwabenge ne Agnes Nakibule wa Livingstone Kakembo Ekabalagala Kyaddondo, David Mwase w'omugenzi David Buyagwe Ekamuli ne Patricia Lita Ntagaza wa Francis Tagaza Ebwebajja Busiro, George William Sebagala w'omugenzi George William Bubwama Ebutoke Mukono Kyagwe ne Prose Nansimbe wa Hannington Mulindwa Ekatikamu Bulemezi, David Victor Kasule Lumansi omugezi Samuel Kabuye Kasule Masaka ne Sharon Nabagala wa George Walusimbi Ekira Kyaddondo, Mike Mugude wa George William Bamulya Ebudondo ne Patricia Nakivumbi wa Beneventura Muganga Namasuba Kyaddondo, Ian Deriki Luzinda Sanyonjo omugezi James Zake Kansanga Kyaddondo ne Sala Mire Nabankema wa Salimo Mpuwe. Bano gwe mulundi ogwokusatu ogw'okubuuza. Ne bano Robert Majja wa Julius Sebatetala Erwero ne Masena Tukunda omugezi Franka Muhumuza Ekitwe Mbalala, Stephen Serwanga omugezi Nasani Sota Nakyerira ne Juliet Gita omugezi Sylvester Gita Emperero Kyaddondo, Dickson Arihomukama wa Francis Natweta Embalala ne Heleni Nakabuye wa John Kabuye na Bingo Kyaddondo, Joseph Kisasazi omugezi Ludovic Lure Ebuwambo na Bitembe ne Elizabeth Aine Nabwire wa Besselman Okechi Eruhalali, Semei Waswa Tamale wa Philip Mugerwa Ekiwenda Kyaddondo ne Setrine Beino Mugisha wa Eliazari Kashalinga Enya Kayojo, Samuel Sentamo wa Joseph Jovan Kayanja Enakukuba ne Lydia Nankubuge wa Bire Kiryowa Ebuyikwe Kyagwe, Jonathan Eripa omugezi Joshua Eliot Enangabo Kyaddondo ne Lucy Kayagana Kintu wa Maka Kakumba Emityana Singo, Alexander Mugume Biko Ntale wa James Mugume Muhanji Ebonga ne Natasha Kirabo wa Dr. David Mako Kamukama Emutungo Kyaddondo. Bano gwe mulundi ogwokubiri ogw'okubuuza. Ate bano Nelson Zizinga omugezi Stephen Bulega Ekamutuuza ne EDC Nabyonga omugezi Samuel Bawala Essegalye, Wilberforce Kabenge wa Samuel Seruwaji Ekanyanya ne Rebecca Naziwa wa Lozia Senkubuge
Ebigado Kakuto, Stephen Sechito, omugenzi Frederick Sembajwe, Echankona, ne Prize Kansime, omugenzi Francis Atuheirwe, Emwendo Kabale, Patrick Okoiti, wa Peter Emojong Etororo, ne Brenda Narukwago, wa Moses Rimbazi, Egayaza Chadondo, Israeli Sekanjaku, omugenzi James Bagenda, Ekitegomba, ne Irene Nansoboka, wa James Muwala Namba Erutete, Henry Kabuye Sebowa, omugenzi Michael Kasule, Emutundo Chadondo, ne Shalom Nakaze, owa Robert Kiyaga Enansana, Solomon Anes Kafuruma, owa Dr. John Dungu Mukasa Kafuruma Ebulaga, ne Grace Nambalirwa Babirie, owa Richard Salongo Sabina Entebbe Busiro, Moses Kennedy Sendawula, omugenzi Frederick Nduwala na Kasubi Chadondo, ne Grace Nabachwa, omugenzi Susane Yiga Ekasubi Chadondo, Frederick Mbazira, owa Yekoyasi Senyonga Ebuloba Busiro, ne Helen Nakayale, wa Stephen Sebuzi Emachindi Chadondo, Ronald Kawoya, omugenzi Michael Kasule Namungo Singo, ne Miriam Miri Nakigozi, omugenzi Richard Sempala Nakabugo Busiro. Bano gwe mulundi ogusooka ogw'okubuuza. Obanga aliwo omuntu yenna ng'amanyi ensonga yonna ey'amazima erobera abantu bano okugattibwa fumbigano kutukuvu, ensonga eyo bw'ebeera yeeretebwa eri abakulu. Katusabire abantu bano. Mukama omuyinza byonna twagala nnyo okwebaza kubanga osobozesa abantu bano naddala abo kati abafumbo mu kanisa yo okufuna ekkulu ery'obufumbo obutukuvu. Ne bano tubalanga nabo tubasabira Mukama nabo bafune ekkulu ery'obufumbo obutukuvu. Kyokka ate waliwo ne bannaffe bangi nabo bali mu mbeera ez'okunoonya ababeezi tebannabafuna, tebayinza kusobola okka wabula ng'oyingidde mu lugendo lwabwe kubasobozesa nabo bafune ekkulu ery'obufumbo obutukuvu. Byonna tubisabye ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Ebirango ebirala aba Mothers Union bategese olusiisira lw'abafumbo ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokutaano 2024 awo mu Cathedral Gardens. Abalutegese ye President wa Mothers Union Mukyalo Zibingi Nalongo Kawiso awamu ne Right Reverend Moses Banja wamu ne Maama Reverend Canon Professor Olivia Nasaka Banja. Olusiisira olwo nno lujja kuba lwa kusasulira siringi $6,000 abafumbo ababiri, ate engozi muli bafumbo naye engozi z'omu siringi $3,000. Kaakati abawogezi guest speakers Reverend Canon Dr. Senyonyi ne mukyala we Canon Dr. Ruth Senyonyi bagenda okuba abogezi ku lunaku olwo. Kaakati olukiiko oluteekateeka Gospel Music Rally eribeerawo nga lumu omwezi ogw'omwenda tulaze bukyali naye olusijja kuba tumulamu bwetyo. Olukiiko olwo omulongo Waswa Lugayize ne Lekyo Kirabo bayita abo n'abandyagadde musonyiwe olukiiko oluteekateeka abandyagadde okuyingira mu Gospel Music Rally mwewandiisa eri Waswa Lugayize ne Lekyo Kirabo naye nga lwa lumu ogw'omwenda. Mbajjukiza convention ya Lutikko eribeerawo ng'ennaku z'omwezi 12 ogwokutaano 2024. Twasabibwa okutegeeza ebibiina Mothers Union, Fathers Union,
CWF, CMF, Youth, Daughters of the King, ebibiina by'ekkanisa okuteekateeka oba okuyiiya ekitontome ekiri mu mulamwa gw'omwaka guno gwagibwa mu Yokaana Sula 15 olw'16 nti si mmwe mwanonda nze naye nze nabalonda mmwe. Gwe mulamwa gw'omwaka guno ku convention yaffe eya Lutikko eribeera nga 12 omwezi gw'okutaano. Kakati n'omukisa guzze nga convention tenabeerawo, wajja kubaawo okwolesa bye tukola eyo, oba olukabi bitambaala oba okola sabbuuni, ebintu ebivaamu ensimbi kasita bibeera nga biweesa Mukama ekitiibwa. Gwe mukisa guzze okubyolesa abantu babirabe okuva ennaku z'omwezi nga 4, 5, 6 okutuuka ennaku z'omwezi nga 12 omwezi ogwokutaano. Kale nakimanyi nti tweteeseteese olukwambadde ennanga buli sabbiiti ab'ebitongole muteeke bulungi olunaku nga terunatuuka. Lankyawa ebeera buli Lwakubiri ssaawa 6 okutuuka ssaawa 8 wano mu Lutikko. Abannaffe abapima pressure baatuuse dda bali wabweru awo, oluusi twerabira okubalanga naye batukolera omulimu munene. Emyaka gye baakamala wano muyitirivu, bapima pressure ate ku bwereere okulaba obulamu bwaffe buyimiridde. Nolwekyo mba mufuluma mugendako mu resource center wali wabweru okupima kwa bwereere okulaba obulamu bwaffe buyimiridde, wabaawo ensonga yonna nga batuyamba. Ensimbi nga bwe zaakuŋŋanyiza sabbiiti yayita, abakulisaayo b'essaawa baakuŋŋanya obukadde 4,939, ab'essaawa 2:45 obukadde 2,18,139, ab'essaawa 4:30 baakuŋŋanya obukadde 2,3,484, nga 21 olw'essande olwaliwo okubatiza ssaawa 7:08 kwavaamu 61,667. Twalinamu okufiirwa funeral service ennaku z'omwezi nga 26 ogwokuna. Ezaakuŋŋaanyizwa ku olwo zaali 95,138. Ebitundu 25 ebisigalawo mu kkanisa 23,885. Okusaba ku morning glory kwaliwo nga 22 okutuuka nga 27. Ezaakuŋŋaanyizibwa ziri 65,115. Embaga zaabaddewo lwa 6 lwokka zaabuddemu obukadde 2,449. Ogattamu omugatte gwonna guli obukadde 13,442,208. Era twebaza abakristaayo bannaffe olw'okuwaayo buli kiseera kyonna okulanga emirimu gya Katonda gitambula bulungi. Kyetuba tubeebaza buli kiseera kyonna. Mukama abawe n'okubaddiza wonna mutoola olw'emirimu gya Katonda. Bino bibadde ebirango. Webale Vaaji okutusomera ebirango ebyo. Abooluganda mwenna nyongera okubaaniriza ennyo mu linnya lya Mukama waffe era omulokozi waffe Yesu Kristo n'okwebaza Katonda ffenna atukuumye nga tuli balamu ate n'obugabirizibwe mu ngeri ez'enjawulo. Mukama waffe yeebazibwe. Munzikiriza okubanjulira abaweereza be tuli nabo era nga tukulembeddwa mukadde waffe eddiini wa Lutikko, the very Reverend Canon Jonathan Kisawuzi Saalongo ne Mama Naalongo. Tubaaniriza nnyo munegatteko tubaanirize. Era mu ngeri emu tulina mbeezi w'omusumba wa Lutikko Reverend Joseph Luvumu era ne maama tusanyusa okubalaba. Reverend Agnes Tendo Semwanga naye tuli naye mu kuweereza kuno. Era ne maama Anet Muyinda naye tuli naye mu kuweereza kuno. Abayimbi mwenna tubaaniriza ate nga tubayozaayoza olw'embaga ya munnaffe Ssentongo eyabaddewo olunaku lw'eggulo. Mukama yeebazibwe byonna kubitiisaamu obulungi era tubaagaliza obufumbo obuweesa Katonda ekitiibwa. Ne bannaffe abatuyambako mu byuma bino ebireeta amaloboozi, Mukama yeebazibwe. Njagala mu ngeri enjawulo okwaniriza
bannaffe okuva mu Scripture Union. Scripture Union baba batukubira obutabo nga kisumuluzo era we buli awo obutabo nga Daily Guide, Daily Power, kisumuluzo mu Lunyankole ate n'obulala mu nnimi endala nga butuyambako mu kusoma Bayibuli n'okugitegeera. Esande eno omukadde waffe eddiini yagibawa bajje wano era nga bulijjo batera okukola mu mwaka ne bajja ne batuliisa ekigambo kya Katonda ate ne batujjukiza n'obuvunaanyizibwa bwe tulina eri abaana baffe kubanga ekigendebwa kya Scripture Union ekikulu kyakulaba nti abaana abato okuviira ddala wansi bayiga ekigambo kya Katonda ate bakulira mu kutya Mukama. Kale nno bazze okutuyigiriza ate n'okutubuulira ku nsonga eyo era nga agenda okutuliisa ekigambo kya Katonda ye Mwami Patrick Ziwa. Tumwaniriza nnyo era aze n'omwami Robert Ssenyonga. Robert Ssenyonjo, si Ssenyonga naye Robert Ssenyonjo n'abalala bali mu Sunday School eyo bakozeyo omulimu munene naye babanga bavuddeyo nja kubasaba nabo bayimirire tubaanirize kubanga essaawa ennya Sunday School oluusi ebanga emaliriza ebyayo ndowooza tibannavaayo. Kuno kubika mu kusaba okutubeera nakwo buli lunaku wano ku makya essaawa emu tulina munnaffe atukubirako wano ennanga. Munnaffe oyo yafiiriddwa maama we mukyala Kalyemenya babadde babeera awo mu nnyumba z'eddwaliro. Okuziika kujja kubaawo enkya e Kakiri. Twagala okubasaasira munnaffe Moses akuba ennanga eyo ku makya. Tumusaasidde nnyo era namwe mwenna bekikwatako tutuuse okusaasira kwaffe gye muli. Ekisembayo tubeebaza kubanga mwatuwa amannya agawa bimulowooza nti basaanye okubeera abakebezi ate tubeetondera tulina okugateekateeka obulungi nga tunnagaleeta gye muli. Tetusobodde kukikola mu sabbiiti eyise. Ofiisi yaffe erimu okutaataagana abagirongoosa ate nga byetaaga okutuula wamu ne tubikola bulungi. Naye tubakakasa nti sabbiiti ejja tujja kufulumya amannya ago ag'abantu be mwalowoozaako era tubasaba nga bamaze okulangibwa muleete ensonga zammwe ku bantu abo abanaabalangiddwa era n'abo abanaabalangiddwa tubasaba mube nga mutuleetera ebiwandiiko ebyo mukadde waffe eddiini byayogerako omuli ebbaluwa ey'obubatize, ebbaluwa ey'okusibaako emikono. Obanga oli mufumbo leeta ebbaluwa gye bakugattirako naye si original naye photocopy oba ebbaluwa enjokyemu gye twetaaga tugifune tusobole okufuna abantu abawesa Katonda ekitiibwa. Bwe tunaamala okufuna ebyo ate ne tulanga n'amannya ag'abantu abo ne mutabaako nsonga yonna gye muleeta. Oluvannyuma nga tumaze okubalonda ffenna abasembera musirikanga busirisi ennaku zonna. Njagala nkomaawo mpite mukadde waffe eddiini ajje abalamuseeko. Mukama waffe yeebazibwe. Nange ntwala mukisa guno okubalamusaako Mukama waffe n'okwebaza Katonda era n'okwebaza olwa byonna Mukama by'abayisaamu. Nsaasira abalwadde ate n'abalina abalwadde be mujjanjaba n'abo abafiiriddwa nga munnaffe bwe tuwulidde omulanga yafiiriddwa maama we. Ate era tutegeezeddwa nti n'omwami Ssennabulya Mwanje ng'ono yakulemberako ku kwaya eyalinga kwaya master wa kwaya y'obulabirizi ng'asabira mu kkanisa y'e Katwe naye yafudde era naye twagala okusaasira abafamire era n'abayimbi n'abooluganda. Twagala okusaasira mwenna abakoseddwa mu ngeri ezitali zimu naddala enkuba etonnya ennaku zino ekosezza wangi n'amawanga ag'enjawulo naye tusaba Katonda ayongere okutuwa enkuba ey'ekigero eneetusanyusa n'okusanyusa ettaka
twagala okubeebaza olw'okuwaayo kwe muwaayo ku nsonga ezitali zimu, era twebaza nnyo mwenna abaawaayo ku lwa munnaffe muweereza Reverend Kezia Nakazi, ate n'abo abasobodde okumulambulako. Mukama yeebazibwe. Akyalina obwetaavu era akyali mu bulumi nga yeetaaga okwongera okuyamba n'okuwagira, era tusaba ensonga eyo mugikwate. Twongera okwebaza olw'obuweereza obw'enjawulo. Njagala kubategeeza nti sabbiiti eno eggwako ku lunaku lwokusatu olukiiko olukulu olwa Lutikko olumanyiddwa nga chapter lwatuula. Olukiiko olwo lukubirizibwa mukadde waffe omulabirizi, era lwe luteesa ensonga ez'enjawulo ezirina okukolebwako oba n'okutambuza n'okussa mu nkola, oba bwe wabaawo ebijulidde lwe luweereza ebiteeso mu lukiiko lw'obulabirizi. Kale nno olukiiko olwo luba lukulu nnyo era lutuulwako abantu ababaka ab'enjawulo abamu balondebwa kuva mu lukiiko lwa bulabirizi ne bassaabadiikoni bonna balutuulako. Kale nno olukiiko olwo lukulu nnyo era lulina ebintu ebikulu bye lwateesa ne lusalawo. Tujja kubanga tubibategeeza nga bye tugenda okugoberera n'okulaba nti bissibwa mu nkola. N'olwekyo tusaba nga tutandise nga tubibanjulidde tulabe nti tukwataganyiza wamu okutambula, kubanga ekkanisa yaffe etambulira ku nkiiko era n'okuteesa n'okuluŋŋamizibwa okw'Omwoyo Omutukuvu. Ng'era bwe nabategeeza sabbiiti ewedde, sabbiiti eno abamu ku bannaffe tebali wano, bali Namugongo. Lwe lunaku olwaweebwayo obulabirizi nga obulabirizi bwaffe obw'ennamirembe okusabira e Namugongo. Naye kubaddeko ensonga ey'enjawulo, kwe kusonderako ensimbi olw'okumaliriza ekizimbe ky'abayizi abatendekebwa mu buweereza nga kituuse okuserekebwa n'okuggalibwa. Kale nno bw'obanga tosobodde kgenda naye nga wandiyagadde okubaako ky'owaayo ku nsonga eyo, oyinza okuntuukirira oba okutuukirira Vika oba omu ku bakebezi n'omutegeeza nti ensonga eno njagala egende Namugongo, oba bwe banaaba nga bakuŋŋaanya ebirabo amabaasa ago, tulina amabaasa ku mpagi ezo, oyinza okuwandiikako nti for Uganda Matters Seminary Namugongo. Twagala okwebaza bulijjo okuwaayo kwammwe era mwongere okuwagira emirimu gy'ekkanisa kubanga mingi. Mulaba nti tulina enkyukakyuka n'ebigambo ebirala ebigenda bikolebwa olw'okulongoosa n'okukuuma ekifo kyaffe nga kiyonjo. Kale n'ensimbi zeetaagisa nnyingi ddala era tubasaba muwagire emirimu egyo, ate n'abasobola okulambula n'olambulako ku bikolebwa kiba kya nsonga n'omanya nti wamma ddala ensimbi ze basaba zigenda wano oba wano. Njagala kusembayo ekigambo kimu nti waliwo abantu abagenda balagirira abantu nti bw'oba olina obuzibu bwonna genda ku Lutikko bakuyambe. Tetulina nsawo ntongole ya kuyamba abantu abalina obuzibu. Abamu babasindika, abamu babaleetera ku boodabooda ne baleeta omuntu nga mulwadde yandibadde yeetaaga eddwaliro n'embeera ye ng'ogitunuulira nga ddala yandibadde bamutwala mu ddwaliro mu kifo ky'okumuleeta, n'oli n'amuleeta n'amuteeka wano n'agamba nti nze baŋŋambye nzije wano mumpe obuyambi. Kale nno ndowooza engeri eyo si ya Kikristaayo. Twetaaga tukikole mu ngeri ennuŋŋamu, oba okuddira omulwadde. Ate abamu baba n'obulwadde mu luzungu bw'oyinza okugamba nti buli contagious, obulwadde obuyinza okukwata, naye nga olaba ate omuntu baagala bamuleete wano n'obulwadde obufaana bwe butyo eyandibadde akuumirwa mu mbeera esobola okuba nti tesaasaanya ndwadde, ate ne tulowooza nti tujja kukola bwe tutyo. Kale nno ndowooza nti tusaana tubeere nga tukikola mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa, aidha obanga olina omuntu oyo n'ojja ggwe wennyini n'otosindika mulwadde gwe n'obeera mu background okujja nti genda ewa mu ofiisi ya gundi oba mu ofiisi ya gundi. Twagala okubaaniriza mwenna nate, njagala okwaniriza bannaffe aba Scripture Union era n'okwebaza olw'omulimu ogukolebwa. Kale tweyongere bulijjo okukola ebya Mukama ne Mukama akole ebyaffe. Mukama abeere nammwe. Nga tugenda kulya obubaka oluyimba 299 mu kitabo ekijja 222 ekitabo ekikadde.
Katwewombeke tusabe nga tetunatuula. Taata ayinza ebintu byonna, Katonda nannyini eggulu n'ensi, tuzze mu maaso go wansi wa mbuleerayo okuwulira okuva gy'oli nga tutudde ku bigere byo, okuyingira kw'ekigambo kyo okumulisa emitima gyaffe. Tusabye olwaleero nga tuwuliriza ekigambo kyo kikole omulimu ogw'enjawulo mu bulamu bwaffe. Olwo nno tufulume wano tuleme okubeera abawuliza obuwuliza ab'ekigambo naye abakukikola. Bino byonna tubisabye nga tuyita mu linnya ery'omwana we Yesu Kristo. Amiina. Kankusaba otuuleko wansi. Ndeeta okulamusa okuviira ddala ku Scripture Union Uganda gye tukolera. Amanya nze Patrick Kizito, kwanaganya obuweereza obukola mu maka, Family Ministry Coordination mu Scripture Union Uganda. Era ndi musanyufu nnyo okubeera wano, gwe mulundi gwange ogwokubiri okuyimirirako wano okubuulira gye tuli nga tukola n'abaana n'abavubuka n'amaka. So mu ngeri y'emu njagala okuleeta okusiimira ddala okunene eri Dean of Lutiko, the very Reverend Canon Kisawuzi Salongo, okutusiima n'okutuwa omukisa okujja wano tumusiimeko n'engalo ez'enjawulo. Njagala okusiima ne Vicar of Lutiko, Reverend Abraham Muyinda, ne tumusiimeko n'engalo. Wamu n'abaweereza abatwala obukulembeze bwa Lutiko eno, mwebalire nnyo okutuwagira, mwebale okusupportinga omulimu, mweba number 1 consumers ababasinga okukozesa ebitabo byaffe bye tusinga okubisa okwetoloola Uganda. Church yesinga okutwala ebitabo, so twagala obasiima mu ngeri y'enjawulo, nammwe engalo tuziwulire nga zijja. Natambudde n'omukwanaganya w'amakanisa mu kitongole gye tukolera, bamuyita Robert Ssenyonjo. Mwami Robert Ssenyonjo katuwubireko. Oyo ye feesi yaffe mu makanisa yakwanaganya emirimu gino. Olwaleero njagala njogereko wamu naffe okuva mu byawandiikibwa mu dakiika ezimpeereddwa, okuviira ddala mu Zabbuli y'e127 olunyiriri olusooka paka ku lwokutaano. Era nga ngenda kukozesa omutwe obusika bw'abaana. Zabbuli ey'e127, munzikirize tugisome. Zabbuli 127. Mukama bw'atazimba nnyumba, abazimba bakolera bwereere. Mukama bw'atakuuma kibuga, omukuumi atunuulira bwereere. Mukolera bwereere bwe mukeera okugolokoka, era bwe mulwawo ennyo okwebaka, era bwe mulya emmere ey'okutegana, kubanga bw'awa bw'atyo otulo abaagalwa be. Laba abaana bwe busika bwa Mukama, n'ebibala eby'olubuto y'empeera ye. Ng'obusaale bwe buli mu mukono gw'omuzira, abaana ab'omuvubuka bwe bali bwe batyo. Alina omukisa omuntu omufuko gwe bwe gujjula abo. Tebaakwatibwenga nsonyi bwe banaayogereranga n'abalabe baabwe mu miryango. So ngenda kwogera ku nnyiriri ezo ze tuva okusoma wammanga awo. Obusika bw'abaana. Olwokuba nti tuyitibwa Scripture Union, njagala nsiga ekifaananyi olwandikibwa kino kye kiva, oluvannyuma ndyoke nzikirizibwa okubuulira wenjagala okubuulira. Zabbuli zino zaawandiikibwanga ng'ezimu zaalinga Saala, nga bw'olaba Zabbuli eya 5 Dawudi ng'asaba Katonda amusonyiwe olw'okuba nga yali agudde ne Uliya. Ate endala Zabbuli ne ziwandiikibwa nga zaali nnyimba, ng'abantu bayimba okwebaza obulungi bwa Mukama. Ezimu ku Zabbuli ezaawandiikibwa nga nnyimba ye Zabbuli eno yaba gye tugenda okutunuulira ey'e127. Ng'oluyimba luno baluyimba lwageraageranyanga okuzimba kwa yeekaalu n'okuzimba amaka. Ensonga lwaki nalulonze nga njagala okwogera ku maka. Abatindizi abalamazi bwe baalinga bagenda mu yeekaalu okusinza, baasuulangamu entongooli ne bayimba nga bajaguza,
nga bayimba zabbuli ey'ekikumi 27 nga bwe bayambuka ogenda mu maaso ga Mukama okusinza. Myaka mingi egiyise, olwaleero bwe tulusoma naffe tugezaako kuyimirira mu bigere bye bimu ne tuteekamu amasomo agoogera gye tuli ku mulembe gwaffe. Oluyiyo olusookera ddala lugamba nti okujja Katonda ng'azimbye ennyumba, abazimba bateganira bwereere. Era Katonda waaba nga talabiridde kibuga, n'abakikuuma bakuumira bwereere. Ennyiriri zino ezisooka ebbiri ziraga okufuba kw'abantu nga Katonda tabaddeemu, bafubira bwereere. Bw'obanga oli wano ng'okola nnyo naye nga mu kufuba kwo Katonda omuleka emabega, okufuba obeera ofubidde bwereere. Katonda bw'agenda nga tetumutadde gye tuyita equation y'obulamu bwaffe, okufuba kwaffe kubeera kwa bwereere. Bakuumira bwereere abakukuuma Katonda abanga takuumye. Osobola otwala n'omwana mu ssomero eddungi n'ogamba omwana nga ajja kusomera mu lino lye basinga okuseera mu Uganda, naye nga Katonda tamuwadde magezi n'amaanyi ag'essente gaba gakoledde bwereere. Akanyiriri akokubiri n'alyoka agamba nti bagolokokera bwereere ku makya ne balya omugaati ogw'okutegana, Katonda wabanga tabiriimu. Addamu n'atulaga wano nti osobola ekirooto kye eky'obulamu kisobola okufa. Eyandikoleredde ebirooto ebikyusa obulamu bw'abantu n'okolerera mmere, Katonda wabanga taliimu. Era abantu bangi nnyo bw'omubuuza ssente zino zonna wabba zaaki, njagala abaana bange balye bulungi. Ekirooto kiri ne kifa okubeerako omukulu gw'aleka mu nsi n'akolerera mmere. Emmere yeri ku siteeringi y'obulamu bwe, era bw'afuba ennyo akole, ekirooto kye ekisooka kyakulya. Naye gwe naatudde wano Katonda yakutonda n'ekirooto ekisinga ku mmere. Ekirooto ekyo nga kyakubeerako kyogatta ku nsi kye tuli kujjukirako. Abamu mulina ebirooto byakujja banfuuzi abali ku street mubakolera amaka, ate abalala mugenda kutandika amasomero musomese eggwanga, ate abalala mugenda kubulira abavubuka, waliwo omulala ng'agenda kuzimbira bamulekwa ennyumba. Tewali n'omu Katonda gwakkiriza kubeera mu bulamu nga mwereere. Buli Katonda gwe yatonda alinako kye yamuteekamu. Akabenje akakyasinze si kwe kufa, naye ebyo ebirabe n'ebirooto ebikufiiramu ng'okyali mulamu. Nkusabira amakya g'olwaleero obeere mulamu, n'ebyo Katonda byakuteekamu onaabiwa ensi. Tumukubireko Katonda mu ngalo ez'amaanyi. Ekitundutundu ekiddirira oluyimba lwa Sulemaani ne lukyusa envubo ne lutandika okwogera ku maka. Akanyiriri akokusatu, abaana bwe busika okuva eri Katonda. Ekigambo kino tugenda kigaziya, mu Luzungu bakiyita heritage, naye nze ngenda kigaziyaako okuggyayo enzivunulo ez'enjawulo ezaali kitegeeza obusika. Abaana kitegeeza obusika, heritage. Abaana kitegeeza omukululo gwo, legacy. Era buli bw'otambula bw'oti emabega otulekera omukululo gw'abaana bo. Teri azaala kyayagala, ozaala kyofaanana. Bw'ogamba nti edda bye bagambanga nti omukafiiri azaala omusomi, awo walimba. Bw'obeera mukafiiri ogenda tuzaalira omulembe gw'abakafiiri. Kati weebereremu ojje nabo mu kkanisa otuzaalire omulembe gw'abagenda okusaba. So abaana mukululo. Ekyokubiri, abaana busika, inheritance. Abaana nsikirano bwe buvo bwaffe, ancestry, oba lwe lunyiriri. Abaana kiringa kya muwendo ekiweebwa okuva ku mulembe ogumu nga kiweebwa omulembe omulala, mu Luzungu kye bayita patrimony. Kati abaana olw'okubanga basika okuva eri Katonda, njagala kusiba nnatti zange awo okunywezaawo nnyo. Abaana abo b'olabirira ba muwendo munene okusinga n'omulimu gw'okola. Era abaana abo bazitowa nnyo n'okusinga meetings ezituwuuba nga zitujja ewaka. Abaana bano basinga ekirooto eky'ennyumba ennene ky'okuvuga emmotoka ey'amaanyi. Era abaana bano basinga n'omulimu ogwokya oguli Abu Dhabi, Qatar, UK, US. Byonna byogereko, abaana b'olina ewakaawo bazitowa nnyo n'okusinga ddiru yonna eyokya. Era twebaza buli muzadde asazeewo neyerekereza ebintu byonna, agamba akankule nga ndi mu baana bange, bwe baliva ewaka ndigenda nenkola mu mawanga, naye kati ŋŋenda kubeera mu baana bange. Tukubireko mu ngalo, wasalawo bulungi. However,
tulina abazadde bangi abagenda abasubwa okubeera ku nnamuziga ey'obulamu bw'abaana baffe. Abaana baffe balinga abali ku kyuma ekyetooloola eky'omubumbi nga kiriko ebbumba ng'abumba. Tetulina kuvaawo awo Katonda wayagala tubeere, kubanga nga bakyali bato ebbumba libeera ligonda, nga tulina okubumba nga tutaddewo amaaso. Awo tetuteekawo musigire, omukozi tetumuleka ku nnamuziga, kubanga ajja tubumbira ekifaanana abakozi ng'ate ffe twagala kubumba kifaanana ba minisita. Tetulekera jjajja, abaana abamu tubasindika ewa jjajja atukulize olwokubanga ffe tugenza okukola emirimu. Abaana ku nnamuziga, jjajja naawe yakkuza, kati nawe muwa omukisa anyumirwemu ku bulamu. Sigala ku nnamuziga obumbe ekyo Katonda kyakuwadde, kubanga abaana bano busika okuva eri Katonda. Ate abaana abamu Katonda batuwadde bateganya. Omusomesa lumu yali abuuza abaana, kiki kye mwagala okufuuka? Omu n'agamba, njagala kubeera musawo, njagala kubeera muvuzi wa nnyonyi, njagala kubeera kino. Bwe baatuuka ku Firipo, eyali omwana asiriikiridde, ye bwe yawanika omukono n'agamba, nze njagala bwe nkula, njagala kubeera nga nsoboka. Ko omusomesa, nsoboka mulimu ki ogwo? Naga njagala kuba nga nsoboka, kubanga bulijjo maama bwankuza yaŋŋamba sisoboka, kati bwe naakula njagala mbeere nga nsoboka. Mu ngeri endala abamu batuteganya. Abaana basinga okuteganya n'omugamba kino naakola kiri, n'ogezaako n'ogenda kusoma ne bagamba ne bino ye yabyasiza ne kino, n'olaba ng'akutaataaganyiza. Ne sigala ng'olemerako, ng'obuulirira embulirire eyo tegenda kufa, sigala ng'ogunjula, sigala ng'omusonga mu kkubo. Abaana basinze okutawaanya ennyo bazadde baabwe. Ensi bwe yeetoolodde ate be basinze okugasa mu nsi, nga kiri ekyabalimu kyekyababuguutanyanga. Era tukwebaza gwe omuzadde atawanise n'olemerako ku mwana oyo akuteganya, omwana oyo akuwuuba n'ogamba sijja kufaako, ngenda kuyomba naawe, ngenda kukayana nawe paka bw'onaavaamu. Twagala tukwebaze kubanga ogenda kujjamu omuntu ow'amaanyi agenda okukyusa Uganda. Ebibalo bitulaga mu Uganda nti abazadde abakuza abaana nga bali bokka aba single parent basobola okuva ku miliyoni 9.6 ne bawerera ddala miliyoni 12 wakati w'omwaka gw'2022 paka ku 2023. Abazadde beeyongera, kitegeeza nga muwendo ogusinga ogw'abakuza abaana nga bali bokka be bamaama. Bataata bw'afuna omulimu ogujaga basigala mu baana, nze ngenze kukola, sigala mu baana. Omwana n'akulanga talina kyakulabirako kya taata kyalaba, naye nga taata ali ku mawanga, obanga taata mwali mu ggwanga nga yeetoolodde akola, naye ng'ewaka tebamulaba. Akabenje ne kajja nti abaana baffe tebakyalina kifaanani kya taata. Tebalaba taata mu bisomero gye basomera, tebalaba taata nga bali mu malwaliro gye balwalidde. Lubereberye 3:9 ye Katonda kyava ajja ng'omusajja yakagwa n'abuuza Adamu oliwa? Si lwakuba nti Katonda yali talaba Adamu mu buyinza bwe, liiso ddene yali alaba Adamu gy'ali, yali amanyi akabira we yeekwese nti alina bwereere, naye n'amubuuza ekibuuzo, Adamu oliwa? Ekibuuzo ekyo kibuuza pozishoni y'omusajja, oyimiridde wa bwe nga taata oliwa? Era Katonda n'olwaleero akyabuuza abasajja oliwa? Mbuliza omusajja akulinaanye nti mwami munnange oliwa? Katonda kyamubuzaako emirembe ng'alaba abaami tabalaba, kyamubuzaako emirembe omwami bwe yagenda ng'abula. Kitubuzaako emirembe bw'otunula mu kkanisa ng'ebitundu 7 ku 10 abajja okusaba babeera bakyala naye ng'abaami tetulabika. Kitubuzaako emirembe bw'ogenda mu ssomero olunaku lw'abazadde nga olaba abasinga bonna bakyala naye nga bataata tulimu batono, in fact batubalira ku ngalo. Kitubuzaako emirembe bw'ogenda mu ddwaliro kulaba omwana alwadde ng'abaliyo mu ddwaliro bonna abajjudde bamaama naye nga taata talabikangako naye ng'essente azisindise. Katonda kyamubuzaako emirembe ng'abuuza omusajja oliwa? Bataata bangi basula ewaka naye tebabeera waka. Mu luzungu kivaayo bulungi, they sleep at home but they don't live at home. Ewaka mwebakayo naye okubeera lwolabisa okuggalawo saagala akonkona ku kisenge kyange, obwana obukaaba mu bwongereyo erina stress.
Katonda atuyita olwaleero tubeere bataata abali mu bulamu bw'abaana baffe. Njagala okusiima bataata nga buli wamu olabika mu bulamu bw'abaana bo. Ku school fees olabika n'ogenda n'ozisasula, ku nnaku z'essomero ogenda n'olabika, bwe balwala mu ddwaliro at least olinnyayo omulundi gumu n'ogamba mbadde bize naye mbadde nina okujja. Tukukubireko engalo kubanga okola omulimu ogw'amaanyi. Ne mu kanisa ku Sande bwetukusuubira nti wakooye nnyo era n'osigala ng'olabika. Kanjogere ebigambo bino mu bulamu bw'abataata. Ekirabo ekikyasinze omwana ky'alinza okufuna ye taata abeerawo. Tebeetaaga birabo byo, beetaaga kubeerawo kwo. Tobaagala na birabo, baagale n'okubeerawo kwo. Don't lavish them with things, love them with your presence. Beetaaga taata abeerawo. Ekirabe ekijjukizo ekikyasinze okubeera mu bulamu bw'abaana kye kijjukizo kya taata eyaliwo. Mbu taata bw'abeera mu baana b'obulamu bw'abaana be basigala bakyogerako okumala emirembe ena. Era taata ye muzira asooka mu mwana ow'obulenzi. Abaana bonna ab'obulenzi banoonya taata abakakase nti baami, mu luzungu tugiyita afaami. Asotta akagali nga dadi olaba n'awanika emikono n'aleekana ndaba paka bw'omulaga oli musajja w'amaanyi n'obuuka mu bbanga n'ongonoka bw'olaba n'eggumba sirimenye noga oli musajja. N'atambula nga kati olwaleero nfuuse omusajja. Naye bangi ababuuka ebiswa nga taata taliiwo. Omukozi n'agamba saagala akolera bufujjaawo, genda. Taata n'osubwa mu kifaananyi. Taata gwe mwagala asooka mu bulamu bw'omwana ow'obuwala. Era abalenzi bonna abalijja mu bulamu agenda bapimira ku kipimo kya taata. Era okumanya taata w'amaanyi, abaana babeera bafumbirwa nga bagenda mu bulamu obuddako. Ettundutundu ly'obulamu bwo nga taata ligenda nabo ku bulamu obuddako, n'ekitundu ky'erinnya lyo ne kiboolekera nabo mu mulembe oguddako. Oli w'amaanyi nnyo. Olinga greda ekola oluguudo n'ate bwe mala oddukola ne yeekweka ne bagigaana n'okutambulira ku luguudo lwe yakola. Bataata abasinga bwe bati tutambulirako ojja ddumenya. Taata ne bamujja mu kifaananyi. Olaba mama ng'akukuta n'abalenzi n'akukuta n'abawala naye nga taata talabise. Naye mmwe mwenna bataata ababadde mu bulamu bwammwe, mu bulamu bw'abaana bammwe, ne mubazimba ne mubakuza. Oli Bayibuli ennamu abaana gye batuna ne bagamba bwe tulikula twagala kufaanana nga taata. Bataata ab'ekikulu ekyo tubakubireko mu ngalo tubasiime. Mbeera mu bulamu bw'abaana bo. Kanjogereko ne ku bamaama. Bamaama tekigasa kukubuulirira mwana wa buwala yekka. Buli nkiiko nkikoza abawala, nkikoza abamaama, nkikoza abawala, nkikoza abamaama. Bagenda kufumbirwa tubulirira abawala. Tekigasa kubuulirira abaana bawala bokka ne bamaama ne mwebulira beka ng'omwana ow'obulenzi mumusudde. Noononya scholarship twagala y'abaana bawala ennasomero liweera bawera bokka. Taata anaaba taata w'enkya tumulese emabega. Kati tulina omulembe gw'abasajja abataasomesebwa naye ng'ate batambula n'abakyala abasomeseddwa. Tulina omulembe gw'abataata atali mubuulirire naye ng'ate atudde mu be baabuulirira. Ensi n'esulika bweti piramidi y'amaka netandika okufuna obuvuyo. Ekino Katonda kyakuwadde obusika bukwate bulungi ng'ekyatika. Bamaama mumpulirize, ekirabo ekikyasinze Katonda naye kyayinza okuwa abaana ye maama. Maama ye muzira atawunyikamu, yategeera abakaaba n'adduka n'asirisaawo. Omwana eyazaawa ng'avudde ewaka asobola okumwogerereza n'amuperereza n'amukomyayo ewaka ayitibwa maama. Batugamba teri kwagala kungi kulinga kwa maama, nti ayagalira ddala omwana we. Omwana ne bw'atuuka okuva ewaka ekintu kyasinga okusubwa ennyo kwe mukwano gwa maama. Olwokuba maama w'amaanyi nnyo, maama ne wabava mu bulamu n'atunulira butunulizi zadde lye nga liri bulungi, afaaliko n'akamwenyumwenyu. Olwokuba maama wa mugaso nnyo naye twagala tumusiime n'obugalo obw'enjawulo. Beera mu bulamu bw'abaana bo. Okulera abaana kubanga kusabika jji. Nabadde nasabye amagi gange naye mwamisa ennyonjo teyankoze bulungi, so kati kankozese wano kakasubire nti lino liyinza okuba ng'ejji lyange. Okulera abaana kubanga kusabika jji, nti bw'ona amala oditeeka ku loole terigenda kwatika nga balitambuza odijja e Kampala odituusa e Rakai. Era emyaka 18 abaana baffe gye bamala ewaka tubeera tubasabika nga tubasabikira nsi.
kubanga waliwo bagenda okuyitamu nga bigenda basuuba naye nga tulina okusabika eggi lino lisobole okunywera. Katonda bw'akuwa abaana eno pulojekiti aba akuwadde ya myaka 18 gyokka bw'obanga okoze omulimu omulungi. Bw'obanga okoze omulimu ogutateredde bulungi, pulojekiti yali erina okubeera ey'emyaka 18 ekomekereza efuuse pulojekiti ya nnaku zo zonna, asobola okuweza emyaka 45 ng'akyalemedde wakaawo. Byonna biva mu kulera. Tulere bulungi abaana. 18 pulojekiti oba ogigyeko engalo, asobola okulwalwawo ke waka, naye pulojekiti oba ogireze bulungi amala n'ava ewaka. Naye omwana bw'akula n'akulirira, tamanyi kwala buliri, tamanyi kwoza, tamanyi kuwaata, eddenzi likuze, eddoboozi likuze. Tulina omulembe gw'abantu abaafiirwa emyaka gyabwe ng'omwana wa myaka 3 naye ng'alowooza nga wa 19 kyava mu kulera, ng'eddenzi likuze likyagala maama nyongezayo ekinyeebwa, nyongerayo ekinyeebwa, nyongerayo ekinyeebwa. Nkusabira mu saaviisi eno omwana oyo Katonda amusengule olwaleero, amuyigiriza obuvunaanyizibwa, agende afuuke omusajja. Engalo tuziwulire nga za Yesu. Basabike ku lw'ensi kubanga olunaku lumu ensi egenda basuula. Era bw'obeera tusabise bulungi, kyewali osabise kigenda kwatika. Gwe wakuza ow'omutwe omunene n'omusindika agenda akolera ab'omutwe omunene Dubai oba Qatar, bakuyita ku airport ojja okima ebisigalira by'omwana wo, anti ensabika yali mbi. Wakuza Kiwagi n'omusindika akolere mukama we nga naye Kiwagi. Bakiwagi babiri ne basisinkana, omu nga mukozi omulala nga boosi, omu n'atta munne. Basabike bulungi. Bwe tubeera tubasabika n'empisa n'okutya Katonda, ne tubawa emirandira basobole okweyimirizaawo mu nsi nga tugenze, ne tubawa ebiwawaatiro basobole okubuuka batuuke mu busobozi bwabwe, ne tubayigiriza embala, ne tubayigiriza okuyaayana, ne tubawa ebirooto batandike okutambula mu bulamu nga takolerera mmere yakulya naye ng'akolera kirooto abeereko kyaleka mu nsi. Abaana abatudde wano baayonamwe mumpulirize, nammwe kino kyammwe. Bayibuli egamba mu Befeso 6 ti abaana mutyenga abazadde bammwe mu Mukama waffe, olwo ennaku zammwe zibeere nnungi bibagendere bulungi mu bulamu. Okukaayananga ne bazadde bo ggwe omwana awuliriza tekigenda kuyambako kutegeerebwa, tebasobola kutegeera ng'okaayana nabo. Bawe ekitiibwa, ennaku zo zibeere nnyingi. Tugondera abazadde baffe si lwakuba nti kyangu naye lwakubanga kye kituufu. Ebigambo ebyo nja biddiŋŋana. Tugondera abazadde baffe si lwakuba nti kyangu, si kyangu naye lwakubanga kye kituufu. Olunaku lumu lugenda kukya nga bw'otakula essimu yo n'ogiseereza bw'oti ng'amannya g'abazadde bo tokyagalabako. Abazadde looni eryo bbanja Katonda yalituwa batuwa emyaka 5, 6, 7 paka ku 10 era amala n'abatuggyako. Kati ng'okyali n'ebbanja lya Mukama ng'alikuwadde, balabirire bulungi, bafeeko. Bwe tuva mu saaviisi eno kwata akasimu gabadde takuba simuka okubekeeko ogambe mami oli bulungi. Waliwo abavudde ku siku kyeno ne batusoomooza tuddeyo tubeere n'abazadde baffe tubalaga omukwano. Bw'ofunayo kakiro ka sukaali tolinda kutwala ttata yonna, dduka emisinde okatwalira abazadde obeebaze mwebale kunkuza bulungi. Nditwala bingi yafa takoze eki, tubakubireko abaana mu ngalo ezo ez'amaanyi. Ebbanja eryo Katonda alikuwadde obeereko mu bulamu bw'abaana. Abamu mulina bazadde bammwe bakuze bali mu myaka mingi, muddeeyo ewaka babalabiko. Abazadde nammwe nzizeeyo gye muli. Abaana busika, Zabbuli bw'agambye okuva eri Katonda. Njagala kukyesibako nnyo. Abaana busika okuva eri Katonda, era bali naawe okumala akaseera akagere. Kano nako kakulu gye njagala okwogera. Okusobola okubeera mu birowoozo by'abaana bo enkya, osooka kubeera mu bulamu bwabwe leero. Oba nakitegedde ekyo kankikkaatirize. Bwe baba nga baana akujjukira enkya, leero beera mu bulamu bwabwe, weefulukute ng'oli mu bulamu bwabwe. Wabeerayo visiting day, genda okyale. Togamba twasasudde fiizi, twabadde ez'okulambula, ebitabo twabiguze, banneetaaza ki? Beetaaga budde bwo. Bw'obawa ebintu ebyo byonna nga tobawadde budde, ofuuka siponsa. Siponsa atuwa ebintu, abeereeyo bweru, muzungu n'asindika abaddugavu bange bali bati abeetaaga bulangiti n'abawa. Abamu sponsors baatusomesa naye nga tetubalabyeko, n'abazadde bwe batyo bali. Abaana tubasomesa naye nga tebaakumanya, ne bakusiimula ne ku kisenge ky'abazira. Ku lunaku lw'okwanjula nga baleeta kino kya maama, kino kya maama, kino kya maama. Ogenda maama yabakuba akama, taata
taata mumwerabidde taata mwerabidde mukkirire mangu mumugulire taate basibyewo dde amaduuka nga bagula vesiti n'obutambaala nga babugira nga bakwata ekirabo nga bajja basimayiri nga bagenda okiwa taata amanyi mulimu ogulabo ogunene kubanga yaweerera agenda okubikkula nga mulimu vesiti na butambaala omumwanga gwetoola nga guyingira mu nnyindo abaana nembaweera nemutagira kizibu kyabeera mu kubeerawo okwo bakusiimuula ku kisenge ky'abazira kona kumwanawo mugambe tebakusiimuula ku kisenge ky'abazira. Mukama waffe yeebazibwe. Nangezaako okufundikira akanyiri akokusatu paati bba ko kagamba nti ebibala by'olubuto lwo kirabo okuva eri Katonda. The fruit of your womb is a reward. Ebibala by'olubuto kirabo okuva eri Katonda. Abazadde si bangi Katonda bawadde ekirabo ky'omwana batono. Era agambye mbu n'ekibala ky'olubuto kirabo okuva gy'ali. Ebibalo bitulaga nti abantu abagenda beeyongera obutasobola kuzaala baana bangi, niwo tuyinza okubaawo n'abamu bangi. Ebitundutundi biri 10 paka 15 eby'abantu abafumba batakyasobola kubeera n'abaana. Era Uganda Bureau of Statistics yabalirira negamba nti abantu abaagalwa bawera obukadde 5 abafumbo naye nga tebasobola kuzaala baana. Kati Katonda bwakuwanga ekirabo eky'abaana obeerangawo mu ekyo kubanga waliwo gwe yakimma ate n'akiwa ggwe ali bize. Kati obeerangawo mu kirabo ekyo kyakuwadde eky'obusika. Waliwo abeetisi kankyogereko ne kino, waliwo abakyala abeetisi tekinologiya agenda yeeyongera. Gwesijja agenda mbalina ne spam bank. Juzi bakizuula omusajja omu bamuggyako spam bank agenda agabira abaana bagenda okuzuula ng'ensi namba ng'abantu babajjako obutafaali bw'omubiri bagenda okukebera ng'abantu bali related ng'omusaayi gwabwe gwe gumu. Ne bakizuula nti bamaama tebakozesa bataata naye baagula buguzi ebirungo ebikola omuntu naye nga babigula bonna ku muntu omu ne bakola mess. Kati waliwo abeetisi b'abaana bayita ba surrogate mothers. Omusasula n'akwetikkira abaana bakyajinga miliyoni 172 okusobola okwetikkira omwana omu bw'ati. Kati nze batuzaala abaana 7. Singa baali basasula buli mwana azaalibwa miliyoni 175, taata wange yali yeetaaga akawumbi kamu mu miliyoni 2 okusobola okuzaala abaana 7. Naye laba Katonda bw'atuwa ekirabo kino ng'akituweeredde bwereere, tumusiimeko n'engalo ez'amaanyi. Aweereddwa omukisa omufuko gwe bwe guba nga gujjudde abaana, Bayibuli bwegambye. Era mbu taliswazibwa bw'anaayimiriranga n'abalabe be mu wankaaki. Eri abazadde mwenna abampuliriza nga tufundikira ebigambo bino, Katonda akuwadde omukisa obeereko mu baana. Era akuwadde obusika obutazzikawo. Njagala tudde tumalirire tubeere mu bulamu bw'abaana baffe. Kati holiday etuuse tokkiriza katuuni kulerera abaana. Omulembe gw'abakatuuni tegugenda kukyusa muntu yenna. Tokkiriza TV kulerera abaana. Fe abakola mu kikula ky'abantu tugamba nti omwana wakati w'emyaka 3 n'okuka wansi singa kyali kisoboka teyandirabideko ddala TV, yandivuddewo mu maaso ge n'akulanga akwatakwata ku nsi ye n'abeera muyiiya. Abaana ba katuuni buli kaseera ng'atambuza tebayiiya, tebavunja, tebakolayo kintu kipya. Ffe twabezangawo obulamu ng'emipiira tugiruka, buli kintu twakikolanga. Naye omwana wa katuuni talina kyayiiya, ne bw'atula mu kibiina alaba bintu bitambula by'ayagala byokka. Naye gwe abawo tubasabidde Katonda abawonye katuuni akuwa omulembe gw'abaana abateredde mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Abata abampuliriza holiday ino etuuse, kano si kaseera kakulaba TV paka bw'ogimalamu langi. Kaseera kakuyambako bazadde emirimu, kaseera kakwenyigira mu buli kintu. Bwe munaabikola bwe tuti tugenda kulera Uganda empya ennungi. Weewombekeko omukisa tusabe ffenna. Taata ayinza ebintu byonna, njagala okusiima n'okwebaza nga tusabika abaana baffe ab'enkya bwe bajja mu kanisa ebasabika, bwe bagenda mu ssomero libasabika. Nsabira buli muzadde
awaddeyo obudde okufukumula omutima gwe mu kukuza abaana b'omulembe oguddako. Leka obulungi n'ekisa bibeerenga mu nnyumba ye. Leka bamuwandiike ku kisenge ky'abazira. Nsabira buli muzadde atali siponsa naye alabika mu masomero g'abaana n'abeerawo n'ayiwawo omubiri ng'enjogera ennaku zino bwegamba. Nsabira buli taata atasula waka naye ng'abeera waka. Nsabira buli taata ajja n'abaana mu kanisa ne bamaama. Mukama, bano be bazira abayinza okuba nga tebayimbwako naye ng'ate bayambye okubumba future y'ensi ne gyeraga. Mukama, mbasabira omukisa olwaleero nga bafuluma saaviisi eno badde bakola ebyo ebigambo bye tuwulidde. Leka bazimbe ebijjukizo n'abaana baabwe ebinaabakomyawo ne bazzukulu baabwe. Leka babeere mu bulamu bw'abaana baabwe leero basobole okubeera mu birowoozo byabwe enkya. Nsabira buli muzadde ali wano nti taayagala baana na bintu byokka naye n'abaagala n'obudde bwe bwonna. Era nsabira buli muzadde ali mu kusomesa abaana ng'olugendo lw'okuweerera si lwangu. Mukama, abantu bano bakyusizza ebisenge ne babifuula enzigi nga baweerera abaana. Ate nsabidde n'abo abafubye ne bafumba bulungi ne babeera mu maka. Ekirabo ekikyasinza obulungi bwe bufumba obuteredde abaana kwe balabirako ne banywera mu maka. Byonna mbibasabira babeere nga banywedde. Mu linnya erya Yesu Kristo tusabye nga tukkiriza. Amiina. Katonda bakwereka mu ngalo zammwe. Mukama abampeera omukisa twaze n'ebitabo osobola okukubiwagira osobola okufuuka memba agosubscribinga. Ekkanisa yebeezezaawo ekitongole kya Scripture Union era tubasiimye nnyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama b'omukisa. Twagala okwebaza Katonda ebigambo ebyo bye tuwulidde nga biyisa muddu we Patrick, era tusabe Katonda bibeere ensigo ennamu eneemera mu maka gaffe ne bulamu bwaffe. Mu kiseera kino tugenda kuwaayo naye mbajjukiza nti Sande eno tuwaayo ne ku lw'omulimu ogukolebwa bannaffe aba Scripture Union. N'olw'ensonga eyo ekibbe kiri wakati nakyo tujja kuteekamu nga twebaza Katonda olw'omulimu ogukolebwa Scripture Union mu Uganda. Ensonga endala waliwo omukristaayo agenda okujja okwebaza Katonda ng'ajjukira munne yamuvaako, ajjukira omugenzi Saamu Sisaaga Nsubuga. Ekyo tujja kukikola ebibbo bino ebinaaba nga bireetebwa n'abafamire eno mujje mu maaso wano ddiini abeebazise. Katuyimbe oluyimba 258 mu kitabo ekijja 135 mu kitabo ekikadde nga tuwaayo.
katusabe. Katonda kitaffe omwagalwa, twagala nnyo okwebaza olw'ekirabo eky'obulamu ffe ky'okyatulekedde, nga tumanyi nti bangi ku bannaffe be twatambulanga nabo, be twasanyukanga nabo, be twasinzanga nabo, era oba oli awo be twakolanga nabo emirimu egitali gimu, Mukama bawayita era n'obajjulira okuva mu bulamu obw'ensi eno. Naffe kyeki okubeera ng'okyatujjukira Mukama, era n'oba ng'osobodde okututambuza, kyekisa kyo okwagala kwo obutamalwawo, era oli Katonda atuwanirira, atulabirira. Dawudi yayogera mwemu ku Zabbuli ze ng'agamba nti newankubadde kitange ne mmange nga bandese, naye manyi nti Mukama ananjijanjabanga. Oli Katonda ajjanjaba bamulekwa, oli kitaawe w'abo abatalina bakitaawe, era oli nnyaawe w'abo abatalina bannyaabwe. Era tumanyi nti Mukama Katonda waffe watusuubiza nti tolituleka nga bamulekwa. Oli Katonda atuwanirira, atuwambaatira, era oli Katonda gw'atema ekkubo we litali. Gwe musumba omulungi, era bannaffe bano nga bajjukira omugenzi oyo Saamu, Sisaaga, Nsubuga, Mukama babeere okuyisaamu amaaso n'okutunuulira ggwe Yobu gwe yayogerako ng'aliyimirira ku nsi enkomerero. Mukama beeyongere okulaba, beeyongere okukkiriza, era beeyongere okwesiga, olyoke oyinza okubawanirira era n'okubakakasa nti oli Katonda atabulawo newankubadde mu mbeera ez'okulaba ennaku. Kale nno bwe tukakasa bwe tutyo ng'oli musumba mulungi, kale kye tunaava tukakasa nga Dawudi bwe yayogera mu Zabbuli ya 23 nga tugamba nti Mukama ye musumba wange, seetaagenga, angalamiza mu ddundiro ery'omuddo omuto, antwala ku mabbali ag'amazzi amateefu, akomyawo emmeeme yange, annuŋŋamya mu makubo ag'obutuukirivu ku bw'erinnya lye. Era newankubadde nga ntambulira mu kiwonvu eky'ekisiikirize eky'olumbe, siritya kabi konna, kubanga ggwe oli nange. Olugaalo n'omuggo gwo bye binsanyusa, onteekerateekera emmeeza mu maaso g'abalabe bange, onsiiza amafuta ku mutwe n'ekikompe kyange kiyika. Obulungi n'ekisa tebireme nga genda nange ennaku zonna ez'obulamu bwange, nange naatulanga mu nnyumba y'Omukama okutuusa ku nnaku ennyingi. Ekitiibwa kibeeri kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu, nga bwe kyali olubereberye, bwe kiri ne kaakano, bwe kiriba emirembe n'emirembe. Amiina. Era Katonda ow'ekisa, twongera okuyimusa abantu bonna Mukama, naddala abo abayita mu mbeera ez'okufiirwa n'okuvibwako ab'eŋŋanda n'ab'emikwano. Mu kiseera kino eky'okuwubaala, Mukama nga tubasiga mu mikono gyo, obasangula amaziga era obasibe ekimyu eky'obutuukirivu. Gwe wennyini obeere essuubi lyabwe, era Mukama Katonda waffe, ekyo ekituli ekiwaguddwa olw'abo ababanga batuvudde ku maaso, Mukama gw'oba okiziba, kubanga gwe wekka gw'oyinza okuyimirirawo bannaffe we batali. Era Mukama olw'okuba ng'oli byonna mu byonna, abantu bano beeyongera okwesiga era n'okukwasa ebyabwe. Mu kwetaaga kwabwe Mukama obagabirire, era mu ngeri yonna Mukama Katonda waffe obaluŋŋamye. Era twongera okusabira eggwanga lyaffe lyewatuwanga amakulu ng'obusika bwaffe, Mukama oyongere okuliruŋŋamya n'okujja mu lyo engeri zonna ezitali za butuukirivu. Era Katonda ow'ekisa, oyongere okutunuulira abakulembeze abatukulembera mu ggwanga lino, okuviira ddala ku mukulembeze w'okentikka wa pulezidenti, era ne bonna abakolera awamu naye, obawe okuluŋŋamizibwa okuva gy'oli, era obabeere okukozesa obuyinza bwe babakwasa olw'okuleeta emirembe n'okumalawo okutya olw'obulungi bw'eggwanga ate era n'olw'obulungi bw'ekkanisa y'entukuvu. Era tumuwaayo Ssaabasajja Kabaka, era awamu ne maama Nnaabagereka, era tuwaayo abalangira n'abambejja, era tuwaayo Namasole, tuwaayo bannaalinnya, era tuwaayo olukiiko olukulu olwa Buganda, tuwaayo Katikkiro w'ekitiibwa Peter Mayiga, era tuwaayo kama abataka n'abakulu ab'obusolya, era n'abakungu ba Ssaabasajja yonna gye bali, bwe Kabaka w'Abakabaka era Omukama w'Abakama, oyongere okutunuulira Ssaabasajja Mukama mu mbeera zonna z'ayitamu, obeere Katonda we, obeere omusawo we, era obeere omuluŋŋamya we. Era ayi Katonda ow'ekisa, oyongere n'okutunuulira ebitundu byonna ebirimu obukulembeze obw'ensikirano. Mukama Katonda waffe, tweyongere okwesigira ddala nga Katonda ayinza byonna era Katonda afuga byonna. Era tuwaayo ekkanisa
wagigula na musaayi era bwetyo kyetuva tuwaayo saabalabirizi ow'ekkanisa eno eya uganda the most reverend dr stephen samuel kazimba mugalu wamu ne maama margaret era tuwaayo n'abalabirizi bonna abali mu provinsi ekkanisa ya uganda naddala omulabizi w'obulabizi bwaffe buno obwennamirembe right reverend moses banja ne maama olivia era tuwaayo n'abakulembeze n'abakulu b'ekkanisa bonna n'okusinga ennyo abakristaayo abatuumiddwa erinnya lyo tukyayise byonna byokyawo twagazise byokka byoyagala era ayi katonda ow'ekisa tubadde nga tuwulira amaka mw'otutadde n'obuvunaanyizibwa obunene ng'otulaga abaana ebirabo by'otuwadde era katonda ow'ekisa nga wayogera ng'oyita mu byawandiikibwa ebitukuvu nti mulabe temunyoomanga omu kwabo abato bano kubanga bamalayika baabwe batunuulidde kitaffe ow'omu ggulu katonda waffe wabaddewo okulagajjala oluusi n'obutafaayo ate awamu ne tusanga obukambwe n'engeri endala nnyingi mukama ezikosa abaana naye katonda waffe otuwadde abaana bano nga bwe wakwasa musa n'omukwasa muwala wa falaawo omugamba nti twala omwana ono omunnyonseze tibwalikula likuwa empeera katonda waffe otuwadde abaana okubayonsa n'okubalabirira abamu tebakikoze n'abalala beesuulidde gwa naggamba naye katonda w'ekisa tujjukize otukubirize era otuluŋŋamye era tutyo tulyoke tukole ebyo ebisaanira era yongera okukyalira amaka gaffe ng'ogobera wala nago enkwe n'emitego gyonna sitaani gy'ayinza okwagala okuleeta kubanga tumanyi nti obugunjufu butandikira mu maka amaka bwe galalambala n'abavaamu balalambala era ebintu byonna ne bikyama kale katonda waffe omulungi tuleme okugenda n'obukyamu obwo naye wabeerewo okuluŋŋamizibwa n'okukwata ekkubo eritusaanidde okutambuliramu bwe tutyo tulyoke tukule n'abaana bano bakule baleme okulivaamu era ayi katonda w'ekisa tuwaayo abantu ab'engeri zonna abalala nga basobeddwa abalala nga bajoogerezebwa n'abalala abayiikirizibwa waliwo okutuntuzibwa waliwo mukama okwekyawa n'engeri endala nnyingi naye katonda waffe omulungi gwatakyawa kintu kyonna kye watonda tunuulira abantu ab'engeri zonna abalala nga batambula mu bwengula abalala nga bali ku lukalu n'abalala nga bali mu buziba bw'ennyanja era tuwaayo abafiiriddwa abakaaba amaziga n'okusoberwa era ayi katonda ow'ekisa twaayo abalwadde abalala nga basibe mu makomera n'abantu ab'engeri endala nnyingi n'okusinga ennyo twongera okuwaayo abasuubuzi era mukama n'abalimi n'abakola emirimu egy'enjawulo tuwaayo abasawo era n'abajjanjabi mu malwaliro n'ebifo eby'enjawulo ebikola ku byobulamu byonna mukama tubiwaddeyo ne betutakonyeeko mu kusaba n'okwegayira kaffe kuno ne mukama ng'omanyi nti tubyetaaga okkiriza okubituwanga bona otusaanyuzanga otuwenga mu nsi muno okumanya amazima go ne mu bwakabaka bwo ogenda okujja otuwemu obulamu obutaggwaawo amiina kyenva nsaba emirembe gya katonda egiyitira okutegeera kwonna gikuuma emitima gyaffe n'amagezi gaffe bireme kuva mu kumanya n'okwagala katonda n'omwana omuyekka yesu kristo era n'omukisa gwa katonda ayinza byonna kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu gubeere naffe ffenna gutukuume gutulabirire gutusanyuse gutuluŋŋamye mu makubo ag'obutuukirivu guleme okutuvaako leero ne bulijjo n'emirembe n'emirembe amiina mukama abeere nammwe